ADTV jimbani kuzakadde kano mwasize mutya mwasibye mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kadi kitalo nnyo ekyafaaza Muduuse amanyikidwa nga faaza Muduuse ow'ekinda mitiyana afidde mu accident ey'amaanyi mbina maasawo kitalo nnyo bambi so nga ate musajja mukulu Moses Magogo balaga nti aproposinze omwana omuwala alabika nga speaker wa parliament eyamusuddewo ngenda kuba mbikutuusaako maasawo bagita fa ADTV so nga ate ne Bunoke akiguddeko bakyalabe abali embuto bamufubutudde emisinde tamanyi waakudda bamuli bubi bamuwenja buli wamu nabyo mbina maasawo bagita fa ADTV subscribe ate onyigene kale mbagamba ati muli bamannyo kubanga munfollowinga comment section weerya obakabuntira mu comment section tosikalenga ogifollowinga bagita fa ADTV abali Saudi Arabia mu kibuga Riyadh mbatumedeko n'abali e Bahrain munnange ekifaananyi kitamuzibwa ku social media kya mwalo ogulengera mu kifaananyi nga kiraga nti munnange mukulu Moses Magogo yamuproposinze era nga ono yamugasse ku speaker wa parliament amanyikidwa nga Anita Amongi muwala alabika bulungi nnyo era buli musajja gwayinza okwegomba kubanga kola ki afula omukyala abaka basinga beebuuza kiki ekigenda maaso musajja mukulu Magogo ayagala kusuulawo speaker wa parliament ekifaananyi kino kitambuzibwa okuva olunaku olwokuna wiiki ewedde mpaka nakakati kikyatrendinga mpolampola ku social media ekifaananyi kino ekya musajja mukulu amanyikiddwa nga Moses Magogo era nga ono ye musajja mukulu oba omwami owa speaker wa parliament Anita Amongi information etambula abasinga batasobola kubanga basala omugamu nga bagamba nti it ended in tears wakati wa speaker wa parliament Kosane Moses Magogo nti byakoze ki byagweredde Maziiga era nga yamukubyeko emboko yakyana kiwala ekirabika obulungi nga bwokiringa kina essambi kina entumbwe anti social media nga bwogimanyi nayo omugambo gwo batandise okubanga akola ki batandise okubanga bagutematema bagutemesa jambiya n'ambazzi nga bagamba nti ye speaker wa parliament ali Maziiga yali akamala okuzaala abalongo ate ne bamukubako munnange omukyalo omulala akakati awo no munnange ne bikola ki ne biggwera Maziiga jimpereka like video eno comment section weerya bakabuntira mu comment section tosikalenga onfollowing bagita fa ADTV yuki mwebale nnyo okubanga munfollowinga n'okubanga mwasubscribinga ne munyiga ne kale mbagamba ati muli bamutawana nnyo muli babode nnyo nsonga za Moses Magogo kwosane speaker wa parliament amanyikiddwa nga Anita Amongi information eraga nti n'omunange yakoze ki yafunye akaana kawala akajja yafunye akawala akato oba omukyala okugamba omulala gwe yakoze eki gwe yatadde ku speaker wa parliament mbagambye kuva ku lunaku olwokuna wiiki ewedde mpaka nakakati ekifaananyi kyatambuzibwa ku social media ekyebuzibwa ekifaananyi ani ekiteeka ku mutimbagano ani ekiteeka ku mutimbagano speaker bageze kubanga bakiteekako bamulage nti nomunnange omusajja yakuvaamu dda story ki paka nakati kikyatambuzibwa ku social media fa ADTV eyo nga nvudde ngenzeko satizini wa Bunoke abaana beetinze ekifaananyi ekya social media nga Bunoke afubutulwa abakazi batano bonna nga bali mbuto ayaya nga ataddeko emisinde egitabangawo anti social media agiraba edduka ekifaananyi kino kitambuzibwa nnyo ku social media nga bw'okiwulira mpaka nakakati kuva lunaku lwakusatu mpaka nakati kikya trendinga ku social media mpola kimpereka like subscribing onyigene kale mwebale nnyo okubanga munfollowinga mwena abasubscribinga ne munyigane kale bagita fa ADTV nsonga za Bunoke abakyala nga bamufubutula anti ngaganye okubawa obuyambi ate abaana beetaaga obuyambi abaana beetaaga keya kati nga bakola ki bagezako kubanga bamufubutula akole ki aweeyo obuyambi bw'abaana naye nga atayagala kubanga akola ki nga atayagala kubanga awaayo obuyambi bamugamba ssebo olina okuwaayo obuyambi oba oyagala oba toyagala oteekwa okubuwaayo gyabadde misinde baaba ayaya eyo nga vudde ngeziko salize eno munnange kitalo nnyo ekya Reverand Father Lawrence Muduuse
yahwe ow'Ekiyinda Mityana yafunye akabenje ng'ava ku bijaguzo by'olunaku lw'Ekiyinda Mityana ng'adda gy'abadde babadde bakola ki bakamugaba nga ngada gibadde bakamugaba omwoyo gwe wamukama gulamuze kisa. Musajja ono abadde omu ku abo ba Reverand Father oba bafaaza ab'amaanyi mu ggwanga Uganda. Bambi yafunye akabenje era ng'essaawa gamu ku mawulire agatambulatambula ku social media emmotoka y'ekika kya Suzuki yasaanyeewo yonna yasaanyeewo. Ebifaananyi nali badde mbibalaga naye ebifaananyi munange biri so delicate nnyo byesisiwaza YouTube eyinza obutabikkiriza olw'ensonga nti bambi emmotoka yamunyize musajja watu, emmotoka yamunyize nga bw'okiwulira, emmotoka yonna yasaanyeewo naddala mu maaso gaayo yasaanyeewo nnyo nga bw'okiwulira. Kitalo nnyo ekya Reverand Father Lawrence Muduuse munnange n'abantu b'Ekiyinda Mityana okubanga munaye bafiiriddwa omuntu ono musajja amanyikiddwa nga Reverand Father Lawrence Muduuse ow'Ekiyinda Mityana. Jjukira badde bakamugabayo na bugabi nno okubanga akola ki atambuza side ze oba essaza lyeyo okubanga akola ki alitambuza munnange. Kitalo nnyo ekya Reverand Father Lawrence Muduuse yafunye akabenje ng'ava ku bijaguzo by'olunaku lwa Kiyinda Mityana nga gye babadde bakola ki bakamugaba. Yabadde ava ku bijaguzo, imagine bambi ku bijaguzo, imagine ng'ajaguza okubanga akola ki nga communicating kugamba n'abantu ba Kiyinda Mityana okubanga bakooperatinga bulungi nnyo, bakwatagana bulungi okubanga akola ki okubanga batambuza bulungi emirimu gy'Ekiyinda Mityana gitambule kkiriya. Yafunidde ate accident. Kitalo nnyo bambi emmotoka kwegamba enenge gye yeefudde yatomereganyeemu n'endala kwegamba accident ya Father Reverand Lawrence Muduuse amanyikiddwa nga Father Lawrence Reverand Father Lawrence Muduuse etankanibwa buli omu ayogera bibye naye ng'emmotoka yonna yasaanyeewo kwegamba ekizibu kyabika ng'ekyabadde ku brakes ze oba baazikuttemu ng'ava Kabaga nga baamugabayo eri nga baamugabayo nga waliwo abawulira ennaku nga be baali baagala ekifo ekyo kubanga abasinga bagamba nti emmotoka kyabika waliwo yagikuttemu emmotoka ya Reverand Father Lawrence Muduuse nti waliwo yagikuttemu okola ki okujuna na bulesha wansi manje ebintu babikolera ddala ebimunnange osobola okugikwata munene nekola ki negaana okusiba. Jjuka ebiseera ebisinga oli abagira essaawo tasobola kuva eri gy'abadde ate asooka afune makanika akole ki agikke wansi mu byenda agikyekinga alabe nti oba ekola bulungi era alinya bulungi n'akola ki n'agenda kubanga batakisubirayo ki eyinza okukyankalana. Naye ng'emmotoka ya Reverand Father Lawrence Muduuse erabika yakoze ki yakwatiddwamu kubanga ekyaviiriddeko kirabika zabadde break yakoze ki yaganye okubanga esiba information etambulesa ku social media bwete bakola ki bwete obwegamba nenga omusajja yafudde bambi Father Lawrence Reverand Father Lawrence Muduuse yafudde abantu b'Ekiyinda Mityana bannaye banoleddwa nnyo kubanga omuntu kwabwe badde bakamufuna naye nga ate si muntu we kubanga enkolagana ebadde y'amaanyi enkolagana ebadde y'amaanyi ebaddewo nga bakamufuna bbanga nga si gwanvu nnyo kyobalaba yabadde ava na Kabaga ng'akola ki nga abadde ageze kuba nga asinkana abantu be ab'Ekiyinda Mityana bakwatagane wamu ku Kabaga kubanga olunaku luggulo lwali olunaku lwa Sande. Akabaga badde baludde nga bakakola ki bakateeseteese nga bateekateeka nga basize okukola ki kubanga babeerawo ku lunaku nga kabeerawo olunaku lwa Sande era ke yabadde avaako naye munne ate yakoze ki gyafunidde okuba nga afuna accident eyamujja mu bulamu obwensi olunaku olw'eggulo ekiro ng'ava Kabaga ak'okuba nkakugamba ng'ava ku bijaguzo eby'olunaku lwa Kiyinda Mityana ng'adda gye babadde bakola ki bakamugaba ng'adda gye badde bakamugaba yabadde ava Kiyinda Mityana bitundu by'Ekiyinda Mityana yewamu kwabo kugamba kumpi naawe gye badde bakoze ki gye badde bakamugaba gy'abakola ki gy'ababeera nga kugamba addukanya. Ne munange kitalo nnyo ekya Reverand Father Lawrence Muduuse gye yabadde alaga gye badde bakamugaba gyabadde kugamba yafunye akabenje ng'ava ku bijaguzo by'olunaku lwa Kiyinda Mityana ng'adda gye babadde bakamugaba yabadde ava Kiyinda Mityana ne Kiyinda Mityana eri kumpi neeyo gye badde bakola ki gye badde bakamugaba nokubadde abasinga bagamba nti yabadde ava
gye babadde bakamugaba ekindamitiya nedda kindamitiya just ali kumpi naye gye badde bakola ki gye badde bakamugaba kitalo nnyo ekya Reverand Father Lawrence Muduuse Afiriddewo TV